Omwezi guno gwe gusembayo mu Paalamenti ey'omulundi ogw'ekkumi ekitegeeza nti ebbanga terikyawera na mwezi Paalamenti ejja ey'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu etandike. Wabula bano ekimu ku bikulu ebiteekeddwa okubaawo kwe kuba n'omukubiza w'ekikolo eggwanga olukulu. Akadde kano ekimu ku bisaasaanira ku mimwa gy'abantu mwe muli omukubiza w'ekikolo eggwanga olukulu n'omumyuka we, era ng'abantu abawerako bamaze dda okulaga obwetaavu. Omukubiza w'ekikolo eggwanga aliko akadde kano Rebecca Lutwala Kadaga awamu n'omumyuka we Jacob Olanya be bali ennyo eryanda kulyanda nga bonna bayayanira ekifo kyekimu. Wabula olunaku olwaleero omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Rakai mu kikolo eggwanga olukulu Juliet Kinyamatama Ssuubi atongozza enteekateeka ze ez'okunoonya obuwagizi ku kifo ky'omukubiza w'ekikolo eggwanga luno. Naye ekindeese olwaleero kwe kubuulira Abannayuganda n'abalonzi abagenda okunnonda ababaka abayisemu mu Paalamenti ey'e11 nti Ssuubi Kinyamatama omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Rakai ate omubaka omulonde ate neera nti neewaddeyo okuweereza nga sipiika wa Paalamenti mu 11th Paalamenti. Mbasaba mumpagire kubanga bw'ojja mu Paalamenti n'olaba emyaka egiri mu Paalamenti olabira ddala nti emyaka egirimu gyonna okuviira ddala ku myaka 45 okudda wansi fe abasingamu obungi. Okusinza ku Kinyamatama agamba nti teri omuntu yenna amuli bamega wabula abantu b'e Rakai be bamutaddemu amaanyi. Tewali anteekamu ssente era kyekintu ekizizizza Bannayuganda emabega kubanga si buli muntu yenna nti alina ssente ezisobola okugula omulonzi. So nze sirina ssente era tewali wanteekamu ssente. Wabula kyensaba ababaka ba Paalamenti y'e11 nti abalinga Kinyamatama ate be bangi ng'emyaka gye gimu nga ne ssente tetuyina wabula tuyina ideas n'omutima ogw'okuweereza eggwanga ate bye bikolera abantu so si ssente. Ono anokoddeyo byatunuulidde okussaako essira mu kisanja ekijja eky'omwaka 2021-2026. Eyo tuba tetugiyisa ate n'okusaba ebitongole ebyanamunigina private sector okulabika nti bwe tusanga nga ekitongole ekyo kiwadde abavubuka bangi emirimu tujja kubawa tax holidays. Tuyinza okusalawo nti omwaka mulamba katugeze MTN yawadde abavubuka abasinga emirimu abakozi abasinga mu MTN bavubuka ne tusalawo ne tugamba nti kati katubasaasire tax omwaka mulamba kubanga mwatukwatiddeko ku bavubuka aba. Takomyoko akonyeeko n'enkolagana gy'ayina ey'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Okubeera sipiika wa Paalamenti toweereza bibiina oweereza ababaka bonna ne Uganda okutwaliza awamu. Ekyokubiri omukisa ogw'enkizo ogw'ennina nti ate kati ndi NRM independent NRM leaning n'ababaka ba NRM mikwano gyange bakimanyi bulungi nnyo nti ekituleeta mu Paalamenti kukolera Uganda si kukolera muntu sekinnoomu. So siri sekinnoomu. Ono abadde awerekeddwako n'akulira akakiiko akamunoonyeza obululu Ssemwanga Javiira nga mbaka omulonde akiikirira Buyamba County era ng'alambise ebimu ku ebyo omuntu we byagenda okusaaka essira. Tetuzze kulwanisa bali mu buyinza, tetuzze kulwanisa beesimbyewo okuvuganya, wabula tuzze okutuukiriza eddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka okuvuganya ku kifo ekyobwa sipiika owa Paalamenti eno. Tetulina ssente, tetulina maanyi ge tugenda kukozesa wabula tugenda kutambulira wansi nga tutuukirira muntu ku muntu, mubaka ku mubaka okulaba nti tuwangula akalulu kano era tukakasa nti wiiki eno weenekwerako tujja kubanga ratingizi zaffe zirinnye. Okusinziira ku nsonda ezitali zimu ziraga nga Kinyamatama bw'alina enkolagana ey'enjawulo n'omumyuka w'omukubiza w'ekikolo eggwanga olukulu wabula nga naye ayagala ekifo kyekimu. Kinyamatama ensonga eno ayina byagyogeddeko. Nabagambye dda nti okuweereza Bannayuganda tobiteekamu kumanya gundi manyi gundi mukwano gwange. Wabula neebaza abantu b'e Rakai abansindika bebo bentya bempa ekitiibwa ennyo ate bensobola okugamba bwe baŋŋamba nti kati awo togenda mu bwa sipiika oba otuliddemu olukwe okwesimba mu bwa sipiika. Awo bensobola okugamba nti ndiddemu olukwe naye bansindika mu Paalamenti nga bamanyi nti nsobola ate bw'otuuka mu Paalamenti oweereza Uganda yonna. Ekyebuuzibwa akadde nga kano ki era ani anaafuuka omukubiza w'ekikolo eggwanga olukulu awamu n'omumyuka we addako. Abamu ku bakiise mu kikolo eggwanga olukulu bawadde endowooza zaabwe ku kikoleddwa omubaka Kinyamatama. Mwezi 2 tujja kuditamininga sipiika atali mu byakuzannya, tujja kuditamininga sipiika gwe tugenda okuwa obuwagizi
nga tali mu games n'akamu ng'ajja for this purpose. Kyensuubira nti Honorable Kinyamatama ffe tumumanyi wano ng'omuwagizi w'Oulanya namba emu. The race is clear. It's between the Right Honourable Kadaga and the Right Honourable Oulanya Jacob. Full stop. Don't waste the little money that you are having. Keep it for buying your houses, for starting your business, than giving it to members of parliament to eat that money for free. About Honorable Kinyamatama side, take up your speaker. Who is this one? No, I mean the person you are. No, I know, but the person you are asking, the name is strange. Honorable Kinyamatama Laka, Well, the speakerhood, any member of parliament can stand. Yes, Chigongo, Kura Channel 44 Oregulo.